oli gwalima yamutandikira ku acre emu naye teyapowa najja ng'alima ebintu ebyenjawulo ng'emirimu emirala gyonna. Tulunze ku nte nazo zina ebizibu byazo. Tuvuze ku boda zina ebizibu byazo. Tuvuze ku matooke galina challenge yazo. Challenges ki? Njagala omulabi amanye kuba bamanyi okukyamuka. Njagala omulabi ofa amanye omuwe challenge zozobodde oba ebisomooza biri mu byasanze mu kasooli agenda okuteeka mu ssente mu business nga tisyalina kala ya budde musana gusobola okujja nakati season gitwavuddemu n'otunuulira eggulu n'otunula naye ng'enkuba tetona naye nga kasooli yaleesa olyange ye tayimirire ennaku ze bw'oba wamusimba nga asigala atambula kati awo osobola okusanga ne bw'oba wateekamu ebigimusa ebintu nga ne bw'oba wakoola emirundi emeka omusana gukola ki guba gulina okwaka enosanga yiika eno nga wadde ogirabiridde nga nnungi naye olw'omusana ngena kola kiro 10 kati nze ku musana osubiramu emmeka 12 yes ekoze 10 kunza alabirira ate kwatalabirira taata wange yoli ebitaano ebitaano bingi nze musuubula n'otuuka ku nnimiro y'omuntu nga yiika 10 afunyemu ensawo 2 z'ettaano 3 yes yiika 10 teeza buli yiika mwadde kiro 3 kirabo naye ng'ayewanira kugannaawo mu bbaala bagamba ffe tulima naye kati omusana lwe gunkosezza nze nfuna ttani yes mu nnima eno gy'olima mu nnima eno gye nnima so oyo atalimye ennima eno ate yakosebwa nnyo kiro 3 zafuna mu challenge ki endala gy'osanze ya bbeeyi teyimira kimu bbeeyi kati mulima ate ne musuubula osobola ositookinga kasooli musulu 8 emitunda 12 nera birina okutegeeza abalabi omusajja yabagambye musuubuzi wa kasooli kizo tebakitegedde asuubulira ddala kasooli awerera ddala etuba tufunye chance mwami Kakoza tujja kudda twogere ku bizinesi y'okusuubula eyo kubanga omulimu gw'okusuubula ogwo bangi bagwettalidde bangi bagudduseemu so tulifuna akaseera akalala ate tujja kudda otuyisize mu bizinesi y'okusuubula kuba kindaze nti tuliddemu era ebbanga so nga ate ebirungi byogifunye bye tutajja kumenya kimu ku kimu obijje mu kusuubula ne mu kulima anateeka sente mu kasooli kasooli n'omwo n'amuteekamu ssente okumulima tuli mu kulima leero olina abakozi bafuula mikwano gyo bano abalima mu nnimiro sente yo tesobola kulima nnimiro eyo todde eri n'osobola n'ogamba mugende mulime sente zano weziri olina okutwala obudde n'olambula ennimiro yo leero bakozeewa leero bakoze wali ate ewatateredde bakwate bulungi toboggola omuli naye muntu mukulu yaleka amaka ge anyiiga ate omwagalamu ekinene ye yafuna ekitono nze nfuna ekinene kalinze bwe nkungulano kiro 6 essebo bwe kiri yo baba mujjemu dda yo baba mujjemu bana mujjamu naye yafuna akatono nze nfuna ekinene kati omuntu nankolera ekinene mba nyino omukwata obulungi munjogere ennyangu abanga ate boosi wo kumwe ba boss abategeera ekyo essebo naye gwe bona atuka noga walimye obyezu line lwakyo temye nnene nkusaze 5 katenda kuweena kati atagenda okwonona kwe kuliwa omusayi nga akoola ennimiro ojyataagako ettaka ku kikolo okwo naye nga alizinga wano mu space kati abere nga takolera mulimu mulungi naye nga amazima kukwata mukozi mu mbeera ennungi nze kati olwaleero nnima kasooli 7 nene bwe mbeera Kampala gwe ne nkubira essimu ne nkulagira nti genda Wandegeya tulina akatawuni awo Wandegeya Wandegeya ataliwe Kampala waffe omukyala ntunda tulina Wandegeya wessebo negga nti gende Wandegeya kati Wandegeya bamanyinga Kabaya ali eri nonya eno mu nnimiro ogende wa Kabaya omugaye gende Wandegeya Kabaya abadde ayagala abakozi Wakabaya gye tugenda badduka misinde bamanyi ogyabasasula enkwata yaabwe omusasula ate n'omukwata bulungi ne baba akoze ensobi munnyonnyole ng'omuntu alime mujja mu mbeera nina kenjizaawo omanyi okuyiga tekuggwayo basebo ne bannyabo ali ku Focus TV bw'oba olina omukozi nga gw'omuyita mukozi buli lunaku omuyita mukozi era omuyisanga muddu ebyaddala bizinensi yo gyagenda okufutyanka gyagenda omusajja akugambye acres afunamu bwekiti ate gwofunamu kino kumba abakozi obayisiza ddala bubi eyo ino mukwata obulungi bwe mala okuyisa abakozi bano obulungi kiki ekirala olowooza kyenyinza okwesibako naddala nga naafuna mu kasooli bizinensi y'okubeera nga nnima kasooli ono
kati olwaliro beeyi ino yakyankalanyemu tetegerekeka bw'oba olina obusobozi teyeetaaga kutundirawo kati ngenda mukungula atundibwa ogwokutaano oba ogw'omukaaga mukama bw'aba atusaasidde so si kwene beeyi eriwo mukama bw'aba atusaasidde olukumi luyinza okudda kati era bwe mba nyina emitwalo nga nkungudde mu yiika 7 emitwalo 9 era amansi osobola ofuna miliyoni 9 kitegeeza naye bw'otundira wano emitwalo 9 ku nusu 5 ze miliyoni 4 mwezi oba olese miliyoni endala 45 nga ziri eyo zifiiriddeyo esebo. So omulabi waffe owa Focus TV omwami ono atunnyonnyola ine ekintu ky'oyogedde n'otugamba nti n'okubala akatale bwe katambula kikulu nnyo oyinza okuba leero oli mwavu naye ne weerumya n'ogamba kankwatiremu kusomooza ki okulala okusangibwa naddala ffe abakyezimba mu byokulima ennimiro kasooli beeyi etuuse naye ntono nnyo sinaadde 10 omuntu oyinza omuwa amagezi kisinga aba atuusemu eyo embeera yesi nguze endowooza zo njiguze naate ntuuse mu kaseera kasooli beeyi egaanyi oluusi babaako bambi ebyetaago bye baagala ndowooza ki olowooza gy'oyinza okuwa omuntu ng'oyo kale ndowooza yandibaddewo omuntu teyandyetaaze kuba na mulimu gumu lwakuba kikalubamu oleme egamba nti nze ebyenfuna byange biri ku kasooli kati osobola okuba olina kasooli nomanya nti oba nyinayo nnunda ennima y'okulusuku kati nomanya nti bwekikunyigiriza osobola okugamba nti kati olwaleero enkoko empanga egula emitwalo 4 ate ne kasooli kiro 10 era naye akkiridde agenda mu mitwalo emeka nakiteeza oba olina enkoko empanga n'otunda enkoko ye n'empanga ojja kugumiikiriza kasooli ono ekizibu enkoko empanga eno ekimale essebo kireme kulumya mutwe ogamba nzibane kantundirewo ku bbeeyi yonna eriwo essebo nga tuwumbawumba interview yaffe eno omanyi tukola ebintu nga bimpimpi omuntu alaba asobole okufunamu oluusi gye zikoma okuwanvu ennyo omuntu agamba kati ono oba yali atunnyonnyola biki so nga tuwumbawumba ekigambo kyo kiri ki ekisembayo naddala eri omuvubuka kuba program muvubuka kola wadde n'omukadde emugasa ekigambo kyo kiri ki eri omuvubuka omuvubuka oli awo talina kye yali atandise omuvubuka ali awo yeekubagiza kati nze kati nze ebyokulima nedda aba nesobola kudda mu nkumbi biki oyinza muwa amagezi ki nze amagezi gempa omuvubuka yenna ng'afunye omulimu bankozesaako naye kati neekozesa oba naye nyina benkozesa naye gwe amazima go oba ogateeka ku mutwe eno oba mu liiso oba mu kigere kintu kikulu n'okutambuza omulimo gwa mukama wo nga kintu kya buvunaanyizibwa kuba oli ajja kugamba emirimu gibuze naye bw'omuwa omulimo badriver tubalina n'oddamu omukubira olw'okuba yagenze luutunnya n'awummula naga nkooye naye nga mulimu gusaba yali ataawa n'akugamba nti kyonna obadde luutu mmeka kati ffe bobeera mu Moroka era osabira abavubuka banne emirimu kuba sinze njo zivuga zonna nze nyina 3 ezitambula ate waliwo n'abankubira noonyeza ku driver ate tosobola kuzitwalamu zonna 3 n'ozivuga nenzivuga era buli emu erina driver waayo kati omuvubuka obuzibu bwe tusanga bw'omala omudiringira omulimu n'agufuna bwe paba amasimu ate gakutta omusajja gwompeereza emirimu gyakola si mirungi biki naye nga wano yakwegaya omuze guli mu bavubuka okulaba nga si beesimbu kimala twandiyimiridde ku kintu kimu ng'osobola okubanga n'omuntu ne bw'oba okolaganye naye mwawukane mu bulungi kyekisinga kuba olwaleero omuntu ayakusookayo kati nze nga mukama wange omukyala gwe nali nkolera madamu Maria mwebaza kimu nti twasigaa tuli ekintu eki kimu n'essaawa zino n'okuba bukubisi mu luganda njagala kunyamba mu kino essebo adduka mangu nnyo okuyamba omwana kuba akimanyi temuyina yadde ne bwemba sikubye essebo kati nyina eyo empya gy'olabye yennene bwe ngituusa bwe nti ennaku ezi nanga kabaya nga totikka muga mami ntagalamu mu kapito biki aga katolo paka ddi yangamba buganya weetaaga ki yangamba bugambya yankubira lwakutaano lw'omukaaga nanga agende wayi mujjeyo sente asanga teddeko miliyoni 3 mwezi nina leete emmaali era natikkirawo tagenda nakulinda magobo mpa sente meka tezaaliko magoba twakolagana bulungi ne twawukana mu bulungi era nsubiro zikwata zimuddiza era mukono gumu
mu January si butundu kati eri enkolagana gye ganti abavubuka enkolagana y'omuvubuka owe ne Isaya fe nkulu nnyo ku bantu betukolagana nabo oba abatuwa emirimu so okusinga okuddaawo notandika okubeera ne kamunguluze kusajja akuwadde emotoka ye yego gambi manyi Ensawo bagibbi walinga nyambuka ate gwaga emotoka egudde ekigo nebyo nabinanga okugwa ekigo Katonda asobola okireeta kube ye accident ati sobola gibeerako na control ne waliwo obwesimbu bwe tutegeeza ng'omuntu singa abakuwadde omulimu ogukolenga bw'olina ogukola oleme kumutamya ne bamala ne bazitunda olw'aba driver ababi abazibatamya naye n'abalungi gye bali so kati abavubuka tulina kwetereeza okulaba nga naffe tubaako ebintu bye tutereeza ndi eyo ndabye ka video kano part 1 ne part 2 njirabye naye nandyagadde okulaba engeri gye nyambibwako n'omwami Kakoza Lawrence oyina engeri gy'oyinza okuyambamu omuntu oyo alaba in case ayagala kulima yandyetaaze ensigo ennungi yandyetaaze biki oyina engeri gy'oyinza omuyambamu kati nze ennyamba gye nyinza okuyambamu osobola okuwa amagezi ag'okulima kasooli ono naye kati ng'era wano ku kitundu kwe tuli osobola okufunayo omuvubuka muno nagga nti nkwataamu n'omuteekamu eddagala bwe mumaliza ku sizoni ne mupima n'akuwaako ekyo ku kitundu kuno tukikola nga abasuubuzi oba ne bantu b'okola ki b'okolagana nabo mu mpolampola essebo ng'oggyeko abalimi be tulaba mu kyalo eyo oggyeko abalimi be tulimye emyaka kumpi 5 egisobamu mwami Kakoza Lawrence ekyenjawulo nti ebintu byalima yewe yenyini yabyesuubuza n'abikwata n'abitwala mu katale akalungi akamufudde ow'enjawulo so nga lisaawa zino y'omu kwabo boolyawo abali mu mbeera etali mbi omuntu yenna yinene asobola kaaba fiizi tosobola kaaba kidduka tosobola kukaaba medical bill obeera mu bulamu obwo bwendowooza nti omulimi yenna yandikoze eki yandibadde ayagala obubeeramu so mulimi era okyenyumirizamu ekyobulimi nnyo n'amaanyi nnyo n'amaanyi manyire batugamba nga gundi mulimi ng'oyo obeera kataala awo oyo mulimi nedda ekyobulimi lwaki nkyenyumiriza olina kulabye kalona gahala omulimi w'entunda sebo kyo tekirina kikuyisa tekirina bwe kimpisa naye ng'abantu tubeere n'obugumiikiriza olwaleero bino ebintu tosobola bituukako nti mu myaka 2 nnime kasooli mbeere w'amaanyi omusajja otugambye okuva 27 tutambule empola n'abantu bozza okolera ab'enjawulo baba bakulu tetuyinza kuba nga tusukkawo wano obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde n'omwami Kakoza Lawrence nga tukunnyonnyola oba nga akunyonnyola engeri gy'olima kasooli ku space entono n'ojjamu kingi engeri gy'oyinza ofuna mu kasooli oba mu kulima kasooli ate n'osigala ng'ofuna ekimala so weeyunge ku Focus TV jjukira okusubscribinga olabe ng'olaba ebintu bingi ebisingako naawo business tips twagamba nti business ideas tujja kuba tuzikuleetera buli mulundi gwonna gw'oba oyagala okuba ng'oyinako ky'oyagala oteeka mu bizinensi wekwate Focus TV olabe bingi ebisingako naawo mwami Kakoza sebo neyanziza obudde nange nja kudda ngulire ddala ontwale ngule ensigo ya kasooli amiina sebo tweyanziza buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofiisi zaabwe empya awo ekiboga mu Town Council kulidda mu Kiganzi ate e Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku kusubscribinga ku Focus TV yange bingi